Ekisooka ebibalo by'ekitongole ky'eggwanga eky'ebibalo n'emiwendo Uganda Bureau of Statistics kiraga nti omusolo URA gwekuŋŋaanya mu Uganda ebitundu 80% guva mu Bwakabaka bwa Buganda. Naye ekyennaku enguudo mu Uganda zezisinga okuba embi. Kino kisoomozera ddala obusuubuzi kubanga okutuusa ebyamaguzi kitwala ebbanga ddene. Emmotoka ne zoonooneka, amafuta osasula mangi, era nsanyufu okulaba ababaka ba Paalamenti abali wano okulwanira omugabo gwaffe n'obwenkanya nti oba otwala omusolo ng'ogujja ne mu Australia ng'ogujja ewa Kiso buli kakubo kalibadde kalinamu ki koolaasi naye olaba nga si bwe kiri. Bino biremesezza abantu ba Buganda obutegeera bulungi mu by'obusuubuzi ku katale naddala nga batambuza ebyamaguzi byabwe n'ogenda okulambula ennyo zaabwe. Ekyokubiri, enzirukanya y'emisolo. Abasuubuzi abawerako mu Buganda bali mu kabbinkano olw'ebyemisolo egikolekerebwa olumu mu kifuulannenge. Abasuubuzi ne bannamakerero bangi ddala balomeddwa okukwatagana n'ab'ebyomusolo ne basalawo abamu okuva ku mirimu gino ate abandi ne bagenda ne basenguka okukolera mawanga amalala oba ebintu ebirala ebinaabawonya embeera eyo. Obutali bulambulukufu mu ngereka n'enkwasisa y'etteeka ly'emisolo mu ngeri etategeeka bulungi eri abasuubuzi kiviiriddeko okukendera kw'emisolo egikuŋŋaanyizibwa mu ggwanga. Ekyokusatu, abavubuka abatalina mirimu ne bakola. Kisoomozo ky'amaanyi Kamawanga Katikkiro akyogeddeko. Abavubuka abakeera okutaayaaya, abalabibwa bannababufuzi ng'ekizibu, abalabibwa ffe gye tuwangalira ng'ekisoomoozo, ekyo nakyo nsonga y'amaanyi. Abakulembeze bwekokkoza abavubuka mu kifo ky'okutema empenda okusobola okubayiiyiza ebyokukola ebibijja mu mbeera eri mu ggwanga. Ekyokuna, ebyobufuzi n'ekifuulannenge mu by'amateeka. Akaseera k'okulonda abakulembeze mu Uganda mu mwaka ogujja katuuse era enteekateeka ezikulembera okulonda naddala eri abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze zigenda mu maaso. Kino kye kiseera bwe tusinze okulabira embeera ey'obusosoze mu kukwasa amateeka okuva mu bakuuma abakulira ebitongole by'okwerinda. Kino kireesewo obunkenke mu bantu ne kiviirako okukosa emirimu egiwaniridde ebyenfuna by'eggwanga. Obutabanguko obw'ebyobufuzi obuyinza okubaawo mu kaseera k'ebyokulonda butandise okweraliikiriza n'okutengula bamusigansimbi abawano mu ggwanga n'abava ebweru butya engeri obutabanguko buno gye buyinza okukosaamu emirimu gyabwe. Entebya y'Obwakabaka bwa Buganda eya 2024-2025 omwaka gw'ebyensimbi gwe tumalako. Oweekitiibwa Sipiika kalombolombo ka lukiiko luno okusonga okufuna obufunze entebya nga tubitebya nga tulaga ennyingiza eyafunibwa na butya bwe yasaasaanyizibwa na biki yasaasaanyizibwako nga tusinziira ku miwendo egyayisibwa olukiiko luno. Ennyingiza y'Obwakabaka ya omwaka gw'ebyensimbi gwe tugenda okumalako. Mu myaka 12 egiyise nga tulambikibwa Ssaabasajja Kabaka, embala y'Obwakabaka ebadde ekula buli mwaka. Omwaka gw'ebyensimbi gwe tumalako wiikisi 2 ezijja, olukiiko lwayisa embalirira ya 257 n'ensimbi ezigwamu. Naye nina essanyu okutegeeza olukiiko luno twakuŋŋaanyiza 264 ekiraga okusukkuluma ku lukiiko lwe zaabalirira ebitundu 3 nga gubadde mwaka gwa kutaano
ogw'omuddiringanwa ng'ensimbi ezo zifunibwa. Embeera eno Sipiika n'ab'ebitiibwa ke kamu ku bubonero obulaga nti tuli bamalirivu ng'Obwakabaka okukuza enteekateeka z'enkulaakulana ezirambikiddwa mu nnamutayika mu kaweefube okuza Buganda ku ntikko. Ensaasaanya omwaka oguwedde yateekebwateekebwa era eyayisibwa yali ya buwumbi 257 n'obukadde 271 naye twasaasaanyizza obuwumbi 263 n'obukadde 553 ku mirimu egy'enjawulo nga bwe ngenda ojjanjula wansi wano eri Obuganda. Ebituukiddwako mu biruubirwe 18